Musaza Busira abavubuka basatu ababadde batambulira ku boda boda kigambibwa nti bafiiridde mu kabenje mmotoka ezibadde mu Luseregende nga ziwerekera omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda e Masaka nti zibatomedde. Akabenje kano kabaddewo okuliraana essomero lya London College mu bitundu ebyensangi ku poliisi. Kitegerekese nti emirambo poliisi egitutte mu ddwaliro ekkulu e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso naye nga mmotoka za pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ezibadde mu Luseregende zo zisigadde zigenda Masaka. Abamu ku babaddewo nga akabenje kano kaggwawo baliwuko bye bannyonnyodde. Kabasata babadde batambula ku Bobi Wine kati nga batise mu kitogo kino ekyawula Nsangi ne Maya kati waliwo emmotoka ya drone badde pakinze ku Babali ng'ebaviiridde. Kakati nga waliwo ne drone erimu abamawulire n'abavubuka balinnye waggulu weeremereddwe kusiba n'esomera abana ba boda te ne bagata ne drone badde pakinze ku Mabali. Kakati abavubuka basatu bo bafiiriddewo omwe ategerekese kya Isima bonna babadde bali bamakanika bansangi. Omuduumizi wa poliisi y'ensangi Rogers Kyabeni agambye nti okunoonyereza kutandise ku nsonga z'akabenje kano. Kati waliwo mbwa ababoda ate bava emaya nga badda muno weba. Kati waliwo n'upetisha be batomedde piki eyo n'egwa abantu babiri ne bafiirawo. Naye abagezaako okufuna buli bugundi bukiripiinawo kamera awo ku London College awo mukono. Musaza Buweekula omwana eyatemudde munne ow'emyaka 3 naye abatuuze bamusse mu bitundu eby'emubende. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu y'abirina. Abatuuze ku kyalo Nyakiruuma mu ggombolola y'Ekibalinga mu disitulikiti y'Emubende owatemuddwa omwana ow'emyaka 3 nga yatemuddwa mwana munne ow'emyaka 15 bavudde mu mbeera we bakakkanye ku mwana ono naye ne bamukwata ne bamumiza omukka omusu. Atiddwa abatuuze ye Kennedy Mbabazi ng'ono wa myaka 15 era ng'ono ateeberezebwa okuba nga yatemudde mwana munne akawungeezi ak'eggulo akanyijuka Makirini w'emyaka 3. Ono olwamaze okukola ettemu lino mu lusuku n'adduka ku kyalo ng'abatuuze bamugwikiriza mu nju ya nnyinamu abadde yasuze ku nkya ya leero naye ne balyoka bamukakkanako ne bamuligita emigga egimujje mu budde. Omu ku batuuze abaali balabiddeko ategeezezza nti kigambibwa ng'omwana ono Kennedy Mbabazi yasse munne waliwo eyadde amutumye okukola ettemu lino nti kubanga omusaayi gwonna gwe yasaze mu Makirini yagulembese n'akuuliita nagwo. Mu kiseera kino omulambo gw'omwana ono gukyali ku nnyumba we bamuttidde nga poliisi tennatuuka mu kitundu kugujjayo era kubaako n'ekyekola eky'okunoonyereza ku ttemu lino. Kinajjukirwa nti akawungeezi ak'eggulo Kennedy Mbabazi yalumbye mwana munne ow'emyaka 3 n'amusala obulago ekyamuviiriddeko okufa. Ssebuufu baana ba Kintu Kironde. Okutandikira mu ssaza Kyaddondo Obwakabaka bwa Buganda bulabudde abasajja ku kulagajjalira abaana abalenzi ne bafuukira enseeno ekizibu ne busaba bayambibweko babeere ab'obuvunaanyizibwa. Obwakabaka busabye abazadde abasajja bafuba okusiga ensimbi ebiseera n'omukwano mu baana abalenzi kibayamba okusalawo okwetengeredde mu bulamu bwabwe. Bw'abadde nga yeetabye mu kujaguza olunaku lw'abaami ku Green Hill Academy ekibuli, Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga agambye nti buli abaana abalenzi lwe balekebwa emabega ne batagunjulwa baba bazibu nnyo eri ensi ne yeeyama okukwasizaako bano okulaba nga abaana abalenzi nabo bafiibwako. Obwakabaka tulina enkola y'omulembe omujja gye ŋŋambye nti esobola okweyambisibwa mu kugunjula omwana omulenzi. Enkola y'omulembe omujja erimu ennyingo nnya: obuyiiya, obunyiikivu, obwerufu n'okukola n'okwagala. Omwana omulenzi ateekwa okugunjulwa nga muyiiya, si kwetuulako bajja bamuyambe buli kaseera tugambe tebaafumbye kyamisana ne tasobola wadde okweyokera mu kasooli. Obuyiiya, obunyiikivu bwe tutayigiriza baana nti balina okunyiikira balowooza nti ebintu bijja kubaleeterwawo, balina okuyiga okukola ne bakoowa. Ekyokusatu okubeera abeerufu, twagala abantu abeerufu ab'ensimbu be tusobola okwesigamako. N'ekyokuna buli kye bakola okukikola n'okwagala. Ekyo kye njogedde ekyetaagisa okuleeta ne mu ngunjula y'abaana abalenzi. Naye nga kifaanana ku miramwa giri ena gye nsoose okukoonako. Ennimi ennansi kya bugagga. Tosobola kubanga oli mu Kampala tosobola kwogera Luganda. Ng'ate buli gy'ogenda boogera Luganda, mu takisi, mu katale, mu nnyimba, buli wantu boogera Luganda. Naye olulimi tolumanyi. Olulimi lw'oyogera Olungereza nalwo olwogera bubi ate n'abalumanyi batono.
Katikkiro asabye abazadde okuwa abaana abalenzi omukisa okuyiga okukola okubeera abavumu era abakozi ennyo okwaŋŋanga ebisoomoozo eby'enjawulo wamu n'okwagala ebyobuwangwa byabwe. Akulira amasomero ga Green Hill Academy Veronica Joy Marak agambye nti okukuza olunaku lw'abaami ku ssomero lino kyatandika emyaka 6 emabega oluvannyuma lw'ekitongole ky'amawanga amagatte obutalowooza ku bizibu abasajja bye bayitamu. Omwana omulenzi bw'atalaba ku taata tubalaba oluusi omwana ne yeekyawa, omwana n'abanga talina confidence, omwana n'abanga tayagala kwogera mu bantu, ogenda okumubuuza kuba twogera nabo abaana n'agamba nti nze taata wange taliiwo. Abamu ne batandika n'okuyomba ne bamaama ne batandika okufuuka aggressive ne batandika okwagala okulwana, naye abaana taata we bw'abanga ajja mu ssomero ng'era abamu bwe babaddewo wano olaba omwana omulenzi ng'awulira amaanyi, awulira obulamu n'omugamba nti oyagala obeere ngaani nti nze bwe ndikula ngenda kubeera nga taata wange. Nga tukyali mu ssaza Kyaddondo, empaka ez'akamalirizo eza nnalulungi w'ebyobulambuzi mu Buganda nga za lunaku lwa leero, abantu ba Kabaka mu masaza ag'enjawulo bakubiriziddwa beeyiwe mu bungi ku Hoteri Africana okuwagira empaka zino mu kaweefube w'okutumbula ebyobulambuzi. Empaka za nnalungi w'ebyobulambuzi zikomekkerezebwa olwaleero nga abawala okuva mu masaza aga Buganda bavuganya n'okwolesa oluvannyuma lw'ebbanga nga batendekebwa n'okuweebwa obukodyo mu byobulambuzi nga bano batendekeddwa mu bifo ebiwera okuli ne Kayinera Farm Bugerere, Uganda Wild Education Center Entebbe, Ogonite Ekira ngeno gye bagenda okuva boolekera Hoteri Africana. Omwami wa Kabaka owessaza Mawokota Kayima Nannono Sala Kaweesi ategeezezza nti ebyobulambuzi kyankizo nnyo mu Buganda era bisaanidde byongerwemu amaanyi okutumbula enkulaakulana n'okukuuma obumu mu bantu ba Buganda. Omanyi omukyala nga mubalagavu mu bwongo ate nga ne mu maaso mubalagavu, omukyala oyo gwe bayita omukyala ow'ensa. Mbeebaza nnyo baana bawala abo nabo nate okuba nti bazze ne beetaba mu mpaka zino. Kitukuŋŋaanya ne tusobola okubeera ku nsonga ssemasonga ey'okutaano obumu nga wano mu Buganda. Era wano wenkungira bannamawokota bonna buli omu gy'ali bajje tuwagire abaana baffe bano balabe ddala nti wamma tubaagala nga bannamawokota bannaabwe. Ayi Katonda omasa abasajja. Okuyingira ku Hoteri Africana abantu basasula emitwalo 2 ate VIP emitwalo 5 so nga emmeeza yakakadde kamu n'ekitundu. Musaza Busiro wazzeewo okukubagana empawa mu bakulembeze n'abakozi aba gavumenti ku nzirukanya empya ey'enkola eya Parish Development Model ng'entabwe evudde ku gavumenti okusindika ssente obutereevu ku akaunti za SACCO ez'emiruka nga bwe kyalangirirwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa. Omusasi waffe Kakooza George William Kabikuwe ng'asinziira mu disitulikiti y'Ekitugu, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yalagira abavunaanyizibwa ku nteekateeka eya Parish Development Model okusindika butereevu ssente okuva ku akawunti mu bbanka zigende ku akawunti z'emiruka, ekyaleetawo omuwaatwa wakati w'abakozi ba gavumenti awamu n'abakulembeze b'ebyalo obutalondoola ssente zino, nga kino kye kireseewo okubagana empawa mu bakulembeze ab'omu kibuga Ntebe awamu n'abakozi ba gavumenti ku nzirukanya entuufu gye balina okulondooleramu ssente za Parish Development Model. Bano basinzidde mu lukiiko olutegekeddwa ku ddwaliro lya Kigungu Health Center Ekigungu Ntebe ne bategeeza nti okusoomozebwa kwe bayitamu mu kiseera kino kwa maanyi nnyo gye bali nga tebalina nkola ntuufu gye bagenda kulondooleramu ssente za Parish Development Model na kuwa alipoota ntongole singa ssente zino zikwatibwa mu ngeri y'enkyamu. Bo baasindikanga busindisi nga tebamanyi ani ateekeddwa kubeera ng'afuna ssente ezo, omwavu n'omugagga. So banka ya Wendi yakoze ensobi mu ekyo, naye okubeera neki kye tulina okukola, tulina kuddayo akakiiko ka PDM n'akakiiko k'omuluka ka PDC okulaba nga ffenna tutambula ku leve emu. Bw'otunira ssente zino nti ekyamazima abakulembeze b'ebitundu tebeetaaga kuleka mabega, kubanga ssente zino zize nga zigenda kubaza SACCO ya muluka, era ssente zino tebaziza ku akawunti ya gavumenti, baziza ku akawunti y'omuluka. Ti naye bw'otunuulira abantu be babadde bajja bawa ssente zino abamu otuuka. Olukiiko luno nga lubadde lukubirizibwa akulira okukulaakulanya abantu mu Division B mu Municipal ey'Entebbe n'avunaanyizibwa ku by'ensimbi ku Municipal ey'Entebbe Stephen Mulindwa bakanze kunnyonnyola abantu bano ku nkola empya eyateekebwawo
kyokka ng'abantu tebawuliriza nabo ne babagamba nti tebalina kyakukola olw'okuba enkola eno yababuuka ng'abakozi ba gavumenti wadde nga bakola kyonna ekisoboka okulondola ssente zino bafune alipoota gye bawa ew'omukulembeze w'eggwanga ng'ekiseera ekituufu kituuse. Omanyi parish development model SACCOs ziri registered kuweni kati fe control eyaffe wali we twateekerangamu omukono bayitawo direct paka kuweni ekyamazima abamu kuffe tetwategeezebwa. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George Mukakooza Entebbe. Ate musaza Singo abakristu musaza ly'Eklezia Katolika erya Kinda Mityana enkya ya leero balamaze ku lutikko Kinda mu kujjukira omu ku bajulizi ba Uganda ngono yali mwana nzaalwa Singo Noah Mawaggali olwaleero nga lwe yasalawo ajulire Kristo nakkiriza okuttibwa olw'eddiini. Zaali nnaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano omwaka 1886 Noah Mawaggali ow'engabi kati omujulizi nattibwa olw'eddiini ng'abaamutta baamufumita mafumu. Ekitambiro kya mmisa ekimbiddwa omwepisikoopi ow'essaza ly'Eklezia erya Kinda Mityana kitaffe Joseph Anthony Ziwa mu kitambiro kino asabye abantu ba Katonda balabire ku mutabani wa musaaza ono obuvumu bwe yayolesa n'okwewaayo ku lw'ensonga ez'eddiini. Noah Mawaggali atutambuza ne tujja ne wano kuba buli omu gy'ali olw'obuzira bwe yalaga ng'ajulira Kristo. Noah Mawaggali mu kugamba ekigambo tuutuno yali amanyi kyekitegeeza ekigenda okumutuukako emikono gy'okujanjuluza obulungi bw'ati ate bali ne bamwanukuza ffumu. Tulaba oyo ajulira Kristo n'atuuka n'okuyiwa omusaayi. Mu ssaza lino ekigambo tuutuno kikulu nnyo gye tuli kubanga jjajjaffe ono Noah Mawaggali ky'ekigambo kimu bwe kiti kyeyayogera okumaliriza obulamu bwe obw'oku nsi n'obw'obukristo. Okukomawo mu ssaza Kyaddondo yadde ng'ekitongole ekya NEMA kyamenye enju z'abantu eziwerako mu bitundu eby'Ennansana Ganda mu disitulikiti y'e Wakiso ne kibaako ne ze kitaliza naye abamu ku be bamenyedde enju bakyagaanidde mu bifo ewabadde enju zaabwe. Omusasi waffe Sharif Lukenge y'abirina. Wadde ng'ekitongole ekya NEMA sabbiiti eno yonna kigimazeeko nga kimenya amayumba mu bitundu by'Ennansana Ganda nga kigamba nti amayumba agamenyebwa abantu beesenza mu Lubigi wabula ne wolutuukiddwa olunaku olwaleero abamu ku bantu abamenyebwa amayumba gaabwe bakyagumbye mu bifo awabadde amayumba gaabwe nga basuzeewo bataddewo ebitanda ne bateekako obuti ne bateekako obutimba bw'ensiri ne gye buli eno bagamba nti bakyasobeddwa eka ne mu kibira nti okubamenya kujjidde mu kiseera nga bazza abaana ku masomero. Abamu ku boogeddeko n'ekyabasa bagamba nti kikwasa ennaku nti ne mu kubala abantu mu ggwanga oba census eyakakomekkerezebwa bazze ne bababala naye abababaze tebabategeezezza nti babadde mu lutobazi nti era obudde bwonna bagenda kumenyebwa. Nendaga ndonjirina kyeyamaani w'Uganda Ennansana West yateekako sitampu diika oliwa kyeyamaani era sizeno tezikyakola kiki diika oliwa buli muntu gwe bamenye wano wamuteerako omukono ku ndagaano. Tubakooye abatuuze bano bekokodde nnyo naddala abakulembeze ku LC oba basentebe b'ebyalo nti bano babadde babajjako ensimbi nga babakolera endagaano z'ettaka naye mu kiseera kino tebalabikako wabula abamu ku bakulembeze ab'ebyalo abogeddeko n'ekyabasa batubuulidde nti nabo tebamanyi kyakuzzaako mu kaseera kano. Erinnya nze Gali Wangoloojazi Bakipapankulawa Vice Chairman Kansala National Division LC3 bafunye enjege y'amaanyi ku kitundu kyaffe wano kya Nansana West Nakule Nasabi. Batuuze baffe babamenyedde amayumba, nyumba zonna ziri ku ttaka bali mu kubundabunda. Twasuze wano nabo nga tubakumaakuma okubagumya naye kino kisusse tulinga abali mu lutalo. Nze mbadde sirabangako ku experience muntu kwemenyera nnyumba ye nga atya olw'okuba bamenyeza abalala. Abantu batuuse ne kussa eryemenyera amayumba gaabwe nga bagamba nti tebagenda kulinda byakubamenya kebe bambulire amabaati ku mayumba gano n'okugyamu ebintu byabwe banoonye ebibanja walala ku lwa 88 akatanyeze 8 ebujjajja Lwasa Mayinja. Nze Munnabuddu Lukenge Sharifu wano mu Lubigi. Musaza Mawogola district y'Essembabule eyisizza embalirira yaayo ey'omwaka gw'ebyensimbi omujja nga egenda kwemmenta obuwumbi 41 obukadde 400 ng'eno esseeko bw'ogeraageranya n'ey'omwaka ogufundikirwa ebadde ey'obuwumbi 47.
Abadde asoma embalirira eno avunaanyizibwa ku by'ensimbi era nga yamyuka nnyini ntebe wa disitulikiti y'e Ssembabule. Ssaalongo Jude Kiganda Seggayi agambye nti embalirira eno okukkamu kivudde ku bagabirizi b'obuyambi naddala bbanka y'ensi yonna ne gavumenti ya Amerika abaasala ku buyambi ku Uganda, era asabye nti ensimbi ezisinga bazisuubira kuva mu gavumenti eya wakati kubanga n'omusolo e Ssembabule gukyagaanya olw'ensonga za kalusu. Ekitwala Lionishare education enako nga bilioni 20 giba misaala SFG kuzimba bizimbe ebyo ate abasomesa mbanyi baba bangi. Tusuubira era policy development model, that is production, nayo eyina Lionishare lwakuba nayo olwa sente olw'okukendeera sente za development nazo zakoze eki zakendedde. Local government okuva ne bazijjako omusolo ogwa graduated tax sente zisinga zonna tuzisuubira kuva mu central government. Ebitundu nga 9 ku 10 ffe tulina local revenue nene local revenue yafudde tulina kalusu. Olutuula lwa kansa eno lukubiriziddwa Jerias Kasozi nga lwetabiddwamu n'omwami wa Kabaka ow'essaza Mawogola Muteesa John Baptist Kankaka n'asaba abakiise bakolaganire wamu okulaga obwanjulukufu mu bye bakola okusobola okuweereza obulungi abaabalonda. Mwebale nnyo okutuwa oluwalo n'okutuwerekera. Kyali kikulu nnyo, sente zemwatuwa zaali miliyoni 41. Ekyokubiri, Obwakabaka tubusoloza musolo kimukimanyi mwenna. Naye bwe tukwataganira wamu, ne tukolera wamu, ne tubeera beerufu mu mirimu gino gye tukola, ne tulumirirwa bannaffe abali wansi, tukulembera emirimu gijja kutambula. Era mbasaba nti ffe situli wano kumwana ntalo. Mr. Kawo kimanyi bulungi waliwo ze mwampa nazituusaayo naye minisita yabadde agendako muliivu. Suubira nti obudde bonna bagenda kubaddamu liizi gye mwasaba liizoofa bajja kugibawa era n'eddwaliro ligenda kukolebwa nga bwe mwasaba. Byonna ebyo Uganda yabifuna ebbaluwa twazisayinira zaagenda. Ekikulu nzigoberere. Nnyini ntebe wa disitulikiti y'e Ssembabule Patrick Nkalubo yeebazizza abakiise olw'obumu n'enkolagana bye balina n'abaweereza ab'Obwakabaka e Mawogola n'agamba nti alabira ddala nga ku luno disitulikiti ejja kutambula. Tweyama nga disitulikiti nga bwe tweyama kubanga twamala okukolerera Ssebo Muteesa wano, tweyama nti ffe tetulidda mu kkooti nga kanso gye twasangawo n'Obwakabaka bwa Buganda, era tusuubira nti ekyo omusingi tukutambuzizza ate tujja kutambuza bulungi okulaba nti kubanga abantu boweereza naffe betuweereza Mawogola ye Ssembabule district, n'olwekyo tweyama okukwatira awamu wansi w'Obwakabaka. Ate tukimanyi bulungi nti wano we tuli wa Ssaabasajja Kabaka ng'essaza lino likulemberwa Muteesa. Tukwebaza, mwebala okutulambika obulungi n'okututambuza obulungi.